Naam, eno ensonga nayo njagadde njogereko. Tubugumye nnyo ne twaka nnyo ku nsonga y'ebirevu. Kusala ebirevu, hadithi mpitirivu zajja khalifu lyahuda, muwukane ku bayahudi, muwukane ku batali basiraamu, mukoze ebirevu musaleko amasulubu, mukoze ebirevu mukendeeze amasulubu. Hadithi mpitirivu nnyo. Hadithi eyo ne hadithi endala kikizitegeeza, kubanga bamututuuse ku ddaala n'osanga omusiraamu ng'agamba nti omuntu anaakola hijja ng'asalako ebirevu, sijja kugamba nti hijja y'enfu naye ate mbu tetuuka wa Allah, Allah tagikiriza. Gwengaani atuuka ku ddaala eriyingira mu woofiisi ya Mungu n'olaba byakkiriza ne byagaanyi. Teri mumanyi yenna mu baatukulembera n'abajja oluvannyuma n'abaliwo kati ayinza kufulumya kigambo kigamba nti omuntu asalako ebirevu hijja y'enfu, oba nti si nfu naye tekkirizwa mu maaso ga Allah. Teri ayinza kukyogera illa aljahil, okuggyako mu buyabuya. Teri mumanyi haqqan wallah ayinza kwogera kigambo ekyo, kubanga min mubutilaati lhajji, mu bitta hijja temuliimu kusalako birevu. Okitegedde? Mu bireetera Allah okukkiriza hijja y'omuntu oba okukigoba temuliimu okusala birevu, tekiriimu. Kati era nekikyogerwa muntu atamanyi byayogera yayinza ofulumya statement efanaganako bwetyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, musiraamu gwe akulembeza nnyo birevu, nawe wenna andaba nga tonnaba kusomesa ku kintu kino, nsiiba nkibagamba, nga tonnaba kusomesa ku kintu sooka okikole taarifu, sooka okimanyise kyeki kyosomesaako. Kakati abaffe bino ebibuuzo nda birekawo biri bibiri, naddala eri abantu abakuliriza nnyo ekyokusala ebirevu namutuuka n'okujja abantu mu busiraamu bulwasaza ebirevu. Bino ebibuuzo bibiri mbikulekera. Ekisookera ddala ma hiya lihiya, kyo ekirevu kyoyogerako kyekiriwa inda alfuqaha, mu shariya bafuqaha, mu bitabo byabafuqaha, ki kibayita ekirevu? Kubanga mu feesi eno ey'omusajja ogiraba erimu ebyoya bingi, buli kyoya kirina erinnya. Olaba ne kano bakayita anafa, kano nako kalina erinnya, kano akali wansi wano w'omumwa nako kalina erinnya. Olaba ne buno sibalayini buno. Kati buli kooya kalina erinnya lyako. Kakati twagala otubuulire ma hiya lihiya, kyo ekirevu kyekiriwa inda alfuqaha, eri abamanyi. Mutubuulire n'ebitabo mujje, abamumanyi otutuyaye ne mutulimba ne mwogera ebitabo bitamanyi nako ebitawulikanga nako n'abamanyi abatabanga nayo. Tubuulire ebitabo mujje era otubuulire ma hiya lihiya. Kibuuzo kisooka. Ekyokubiri, ekibuuzo kyengenda okukulekera, otubuulire hadithi ezoogera ezitugaana okusala ebirevu zigaana kukisala oba kukikendeeza. Zigaana kukisala oba kukikendeeza. Ebibuuzo mbibalekedde, webinaba bibalemye okuddamu, Allah alibatwesenkanyiza, nze nja bibaddamu, nja kubasomesa. Idhan ekyo kyekyo bibuuzo bibiri nize ansa yabyo. Ma hiya lihiya, kirevu kyekiriwa, era hadithi ezitugaana okusalako ebirevu zigaana kubisalako oba kubikendeeza. Era njagala omuntu ombuulire gye wajja ekigambo ekigamba nti omuntu asalako ebirevu hijja ye si nfu naye tetuuka mu maaso ga Allah, gwengaani. Idhan sijja kuwanvuya nnyo ezo ensonga bbiri. Tusaba Allah ffenna tusaasire, atusonyiwe ebitusobako ng'abatonde, ate otusome ebintu bitegeere, ate tuwa okwogera byetutegedde, byetumanyi, byetutamanyi tubireke. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.